kyuka kino kyekiseera ekyaki Katumba si munnabyabufuzi Katumba yazze kugonjoola ebizibu bino wammanga ekibbattaka wano weekiri ebyo Katumba bye byamuleese Katumba oye ebimu ebyamuleese ekkula ly'emirimu wano weebiri bino bye byaleese Katumba oye Katumba ebimu ku byamuleese yetiyagasa okubeera omungi mu malwaliro teri ddagala Katumba oye kigamu ebimu ku byaleese Katumba okubeera nga tiyagasi mulungi naye nga mu malwaliro teriyo ki Katumba oye okulonda omuntu ng'akyali muki atandika okuyiga ebintu bino ng'akyali muto agenda okutuuka myaka emikulu nga siniya ng'aweereza ng'amanyi byakola ki naye omuntu bw'atandika nga mukulu ate atandika okugenda okutegeera byakola ng'akaddiye nze Katumba era nagerenga ndi Katumba ki mukulu senyo Katumba oye banange kino kyekiseera okukulaakulanya Uganda kino kyekiki banange tutambulire wamu ku mulamwa Katumba oye banange kiri munnabyabufuzi kino tekiri Kansala Musoke Nasifu of Uganda basanga kubeta kansala Kigali nga nazo independent era kabonero binika weewaawo kino kya Katumba okuvaayo ng'omuvubuka tukyagadde nnyo era mu mukono wano Katumba afunye amaanyi ge badde tesuubira nti muvubuka muto alaze nti buli omu asobola okufuna ekyenjawulo mu nsi muno nti buli omu asobola okulembera eggwanga Katumba atuwadde ekyokulabirako nti ekyokulembera abantu si myaka si ssente wabula busobozi era mu kiseera kano temanyi Katumba agenda tuwa amaanyi mangi nnyo era olunaku olwaleero lubadde lwa kaŋŋambe nti lubadde lwa mukisa poliisi tentataganyiza nnyo neera neeyaze yonna twateeserezza wamu kati mu nsonga ng'eyo ndabye entambudde Buyikwe yonna nendaba ebizibu ebiruma bannabuyikwe byonna ate nga nange mbimanyi ebimu neera ne tuteesa nabo okulaba nga tukyusa eggwanga. Ekirala ndabye nti sente nnyingi nnyo ezoonoonebwa mu bintu nga tiyagaasi nga ndaba ngenda bazimbiramu amalwaliro, nzimbemu amasomero, nzimbemu ne nsomesezeemu ne baganda bange, nzimbemu n'enguudo. Esente kati n'ekirala ndabye nti naddala ekiri e Buyikwe, ndowooza Buyikwe yo simanyi naye enguudo mbi era bye bimu ku bye mbasuubiza obbakolerako okulaba nga ne Buyikwe nayo ngitumbuula n'omutindo
tutuse n'okutuuka nga mu kkubo ery'ettaka mulimu ekinnya ekyagala okwenkana entaana. Ekyo ne nebuuza oba abakulembeze baliwa, naye kirungi bafunye omukulembeze Katumba John owakabonera emmeeza gwe bagenda okulonda alabe ng'akyusa eyo embeera. Ebyokulinga mu gavumenti yo binaba bitya ng'ogambye nti ebintu batyagazi tojja kubanga obyetaaga singa nabawo taata akabonero mmeeza tujja teesa n'Abannayuganda nga we tulabye tuteesezza nabo mu buli mbeera tulabe nga tukyusa Uganda. Ebyokwerinda tujja ekisooka mbasuubiza okulongoosa abasirikale empisa n'okulaba nti ekifo ky'okwonoona abantu okubamenya okubakuba okubatta balabe nga babakuuma n'ebintu byabwe. Ensonga eyo endaze nti ssentebe ono takyali mu byabufuzi, ssentebe ono alimu embala y'ebyobukulembeze neera we mulabyemu ensigo y'ebyobukulembeze ne tulaga amaanyi agali ewamu ge galuma ennyama neera ye thimu gye tutambuliddeko nga tuli mu mukono muno ne mu buyikwe nti agali ewamu ge gakola ki. Neera mubalabye abamu baleese emizindaalo kwe twogeredde, abalala ne baleeta ssente z'amafuta, abalala buli omu aleese kyasobola okulaba nga Uganda tukola ki. Naddala mukono tubaako bwe tutuusa information eno n'okubazimba. Byabufuzi neera njagala okikkaatiriza siri munnabyabufuzi, Katumba ndi mukulembeze. Omukulembeze akwatagana na buli omu ku nsonga enunula eggwanga. Sirwanyisa Bannayuganda naye ensonga zenjogerako za nkulaakulana. Katumba oye. Okusooka tulinamu bye tufaanaganya. Okusooka byonna nze natandika ebyobufuzi nali chairman w'LC1 nga nina emyaka 16. Nintandikirawo ebyobufuzi bwe ndaba manyi kiki ekitegeeza omuntu obumalirivu bw'asobola okukozesa okusalawo n'otunuulira abantu abakusinga obukulu abakusinga okutegeera olumu ne b'osinga okutegeera mu myaka egyo emito omuntu okusalawo n'abeera nga ayinza n'okujja. Even he has stood to be my challenger because as for me I have been praising myself that I started as the chairperson LC5. Kati ate ye nandaga nti mu myaka egyo emito nga kwe gye natandikiramu ate ayina obuvumu obusalawo n'agamba nti nja kutandika kuba president. Era endidi bwe ntunuulira omwana ono engeri gye yatandikamu n'afubutuka okuviira ddala nga alina ekirozo ekigamba nti nja kufuna emikono, nja kufuna ssente ku myaka gye bw'otunuulira miliyoni 2 okuzikwata oziwaayo wala balowooza ne miliyoni 2 oyinza okutunda ettaka lya jjajjaawo naye obuvumu bw'oyinza okuvayo n'ogamba nti nja kutambula nteeketeeka empapula ez'emikolo njiveyo abantu babeereyo abanzikiririzaamu nga teyeenyoomye. It has been a challenge. Omwana oyo yanchallenginga mind yange kati n'abeera n'ekirala nti Katumba nga Katumba is independent nange ndi independent. N'abeera n'ekirala nti Katumba munnamukono ate nange ndi munnamukono. Indeed we people of Mukono naffe tutunuulira olunaku olwaleero n'otunuulira ng'olwaleero nange ku lwange ng'omuntu nga abantu oli ne bw'ayogera obwogezi olunaku olwaleero n'agamba nti nze nva Lusere bwaganti nva Lusere nva Mbalala. There is that respect you give olwekyo ekitiibwa ky'omuteekako kubanga yuwava president. Nange at least grooming this boy today as a president of Uganda coming from Mukono, me as Mukononian, I feel that is our glory as people of Mukono. So I have to come up nembeera nga nina ettofaali lyenteekako whether bigenze bitya oba bitya naye nange ekyo kyenjagala era kyeneyagaliza okulaba nga naffe bannamukono waliwo ekitiibwa omuntu waliyogera ekiseera ekyo oba banga kinagamba nti nva Mukono nga bwaliba agenze Kapcholo oba agenze Kabaale walibawo ekitiibwa kyafuna nekimwongerwako. So ekyo nsonga nnene ebisobola okunzikisayo naye nenga nti owaayi nange kandideeti wange Katumba.